bali kwera mpozi nga ate otambula naffe bulungi nnyo yonna gy'osinzidde okubeera nga otufuna gigenze gite gy'olwaliro kulika mu weekend ebadde mpanvu nnyo ebadde nnungi nnyo ebadde mu birungi byerere katusuubire yonna gy'oli ku saidi yo abavudde mu mbaga abavudde mu mikolo abavudde mu kwanjula abavudde mu buli kimu gy'ovudde tugamba nti wali kubeera mpozi nga ate omukolo gwo gukwasaganya bulungi nnyo ne guggwa nga tegulina buzibu bonna. Kale mu mbeera eyo bwetyo tugamba nti oli wa mutawaana nnyo oli wa kabi nnyo gigenze kiti gy'olunaku olwalisa Monday tuba tuwayininga up amawulire gonna tugwa wrappinga up nga bwe gabadde gazze mu weekend yonna bwe gatambudde mupiira gwa CHAN tubakulisa twebaza abaana ba Uganda Cranes mwe bali kubeera mpozi nga ate mwasamba kyemwali muna okusamba at least tuyozayoza tiimu yonna kuva ddala ku basambi fufa bonna ne tiimu yonna ba coach muna tubeebaza mwe bali kubeera mpozi nga ate mufuba okutuuka ku lino eddaala. It happened nti bonna abategesi bavuddemu mu ku weekend Kenya, Uganda, Tanzania funanga tubadde nti pamoja East Africa pamoja fenna twavuddemu but si ensonga ekikulu kiri nti mwavuddemu mutya era bwembanga mwavuddemu kiki ekiriwo ekiragibwa oba mu ntambula yonna. Therefore tubebaza mwebalire ddala kubeera mpozi nga ate oba awo mwasobodde okubeera nga ate mukiyitamu bulungi nnyo. Celebrations kyagera mu maaso buli kimu wamu kisinzira wa gye mwabadde. Tiimu yatuggyeko yabadde nnene nnyo. Therefore ku baana twakikubye kuba challenges zibaddemu nnyingi nnyo kuviira ddala kifo gye basula gye bakolera training ne wala fufa yavaayo ne clarifying ku kifo gye basula ekifo kyabwe kyagulibwa n'ebirala byonna abalala nga bagamba ate hotel ya Mong etc byonna twasobodde okubeera nga ate newankubadde nti ebibaddewo abaana basobodde okusamba gye basamba twalabye ku t-shirts eziriko ebiwandiiko ebyenjawulo ku migongo abaana batandika n'okucriticizinga titumanyi lwaki mwesiba mu t-shirt ekya yellow buli omukyambala batukuba n'ebirala byonna but tekyasobodde okubeera nga ate buli awo kigula abaana bano ettama basobodde okubeera nga ate basambira ddala bulungi nnyo omupiira ogw'omulembe ne bamalako bulungi nnyo. Kale congratulations ku ddala lye mwatuuseeko newankubadde temwatuuse eri ddala ku finals nga kiri mu mupiira wabeerawo okuwangula n'obeerawo mpozi ate n'okubeera nga ate oba bawangulwa. So mu mbeera eno twabaddemu abo abawanguddwa naye bujja mbadde mubiraba oluusi tetuqualifyinga na qualifyinga oluusi tubeera mu bintu bwe bityo but twasobodde okubeera nga oba oli awo tukolera ddala bulungi nnyo ddala. Kale tubayozayoza bwetugenda kompozi ate mu mawulire amalala gasobodde okubeera nga gatambula mu weekend mbaga zabaddeyo Baby Gloria nga afumbirwa kwanjula mbaga byonna byabadde mu bulungi nnyo. Baby Gloria nga ayanjula musajja we cameraman we ne boogera bingi nnyo waliwo ebintu ebinsesa bana Uganda sitegeera kiki babeera baliko. Cameraman naye abeera musajja. Ekyokubiri cameraman oyo muve ku bakameramani bali abedda we mwagiranga ne muddaawo ne mulowooza nti oba bo eva balina kubeera nga bakwata kamera ne batambula ku byalo. Cameraman kati bakyalimu ebyo afuna bufunye studio ye n'abeera awo bw'abeera awo abamukubira baanakuba ebifaananyi bye bamusanga waawo kati ekifaananyi kisinzira kya bbeeyi mmeka. Naye ennaku zino ssebo ekifaananyi kimu omwana akikubira emitwalo 3 ate nga kiri ku digital album oba digital copy si hard copy nakikubira emitwalo 3 mitwalo 2 kati mulekerawo okubeera nga mu isa mu bantu abo amaaso gwe atekubya bifaananyi tomanyi bbeeyi ya kifaananyi gw'ogamba nti omusajja gwafumbiddwa wa layisi but yeekubya ekifaananyi nga yeekubya ekifaananyi muve kubira emwekubya ku masimu gammwe. Wali abeekubya ebifaananyi byabwe nga bya nsonga ng'ekifaananyi kimu kiri wathe mubuze ku bayimbi ebifaananyi ebeekubya bya ssente mmeka
abaana gye bali bakubba ebifaananyi eby'omulembe Lydia Jasmine bagenda ne bakubba ebifaananyi eby'omulembe oba nfuna kati bwogenda mu bano bashuuta ekifaananyi kimu kya 15,000 5,000 10,000 kisinziira oyagala kifuna ddi nawa oba oyagala kufunira wa omwana okutwala mbu akubba ekifaananyi wabweru nga si mu studio naga nti akatugenda wa nti ku beach nti ye ajja kutwalayo ng'amaze nti akakadde kagudde wali eri agenda kukozesaako transport 20,000 akubba ebifaananyi 5 muveeyo ku kakadde oba ontegedde mwe bali kubeera mpozi ng'ate mutukwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Of course twafunye debate yasinzo training ennyo yabadde it wasn't a debate but it was a presentation but oba oliawo kyayambye okugonjoola ensonga eziri wakati w'abakyala bano ababiri omukyala Rebecca Kadaga ate mpozi ne speaker Anite Among Right Honorable bano nno buli omu yavuddeyo ne yeeyogerako biki byayagala okubeera mpozi ng'ate oba oliawo akola ng'oggyeko ekyo n'avaayo n'ayeyogerako biki ebimuluma wano nno speaker Kadaga yayatulidde Mwai Museveni n'amugamba nti kwegamba buli kimu badde abantu bagamba naye kino kiti kitya alinga akuba direct blabla n'ebirala kuba direct buli kaseera kubanga omukyalo ono agamba nti bamujja ku kifo ky'obwa speaker nga balinga abagamba nti oba azizza omusango yasindiikiriza busindiikirizibwa naye akugamba ye nga ye obulamu bwe bwonna abadde mu kibiina kya NRM abadde loyo nnyo ebadde ekibiina kya NRM tabeerangako mu kibiina kirala. Anita Among omukyala yakajja mu kibiina yakamalamu emyaka 5 ekyokubiri ekibiina kino bw'aba yakakikolera bintu ebyamaanyi ennyo yakakikolera emyaka 3 naye nga manifesto y'ekibiina egamba bw'oba oyagala okwesimba ku lukiiko lwa SEC oba lwa NEC bakuza kiki kyokoledde NRM mu myaka 10 biki byogikoledde mu myaka 10 era kiki kyolagawo kati nno Kadaga nga kugamba nze mbadde memba w'NRM buli kimu najjayo nno biri ate ebimu olwabo byayinza okubanga ebimukubya ebya egirimiti kisanja n'ebirala byonna abaddengawo nga bakyusa nga bakamba ayirawo ekibiina omubiri oba nfuna kati n'agamba nti awatali Kadaga NRM yandiruzinga Busoga yonna nedda mu kifo mu mikono gya NUP. Kino kyanyiizizza nnyo Museveni n'agamba nedda lekagamba nti Abasoga bayimiriddewo ku ggwe olw'ensonga nze nalwanirira Abasoga ba William Nadope bandi nga bakwatiddwa n'abalala nga batemuddwa battiddwa nze nabalwanirira nensobola okubeera nga ntaasa eggwanga lino nga n'Abasoga mwebali ekyo kyejjeemu naye munnange nno wano Museveni yabadde ng'oba alinga anyoomerera naye ajja kuziwulira kati nze kino kinategeddeko nti oba oliawo Kadaga yabadde ng'ategeeza Museveni direct kiki ekimuli ku mutima ne feelings ze nga wezimiridde si musanyufu mu kibiina n'agamba loyalty yaddawa omwoyo gw'ekibiina gwaddawo okubeera nga abakoze obulungi ate tubasenza luti abakoze obulungi tubasenza luti musobole okubeera nga ate mubagobaganye be mutyo yadidde wali emabega n'agamba nti nze bangoba kuba speaker nga balinga abagoba ekikere but all in all kyemamanya singa kitambula bwe kityo nja kubeera mpozi nga ate nzire ebbali but bwe nzire ebbali oba ne bampangula NRM yandiruzinga Busoga kubanga Busoga eri mu mikono gyange wano nno yabadde nga agereesa ne mu kugereesa mwekenyini mujja kufuna ekituufu mu kitegeere mugambe bino bye yabadde ategeeza tugenda mu kulonda kwa 2026 mulindirire mujja kulaba Busoga jjukira bwe tugenda mu kunoonyereza ennyo okulonda okwaggwa Busoga yadda nnyo mu mikono gya people power naddala ebitundu ebisinga byadda nnyo mu mikono gya NUP kati ojja kwekanga nti strongholds za NUP zisinga nnyo mu Busoga then Buganda n'eryoka eddako kati ekyo kyabagamba era kyabannyonnyola
nti mwandiikanga nga muluzingidde ddala. Tukyagenda mu maaso mpozi ate nga tukuwa amawulire nga bwe gatambula era nga mpozi embeera yonna bw'ebeera etambudde. Wano nno tukyali mu seeke bwe byabadde binneeke byonna wanti bimbuzaabuza neeke seeke byonna kale okutula lwa NRM bino nno byabadde mu State House enkyeya tukomye ku Kadaga. And then tugenda ku Right Honorable Anite Among. Kadaga tumumaliriza naki. Kadaga si musanyufu yenga ye but nze tumi nalabidde ddala nga yayogedde ekimuli ku mutima. Yayogedde ekimuli ku mutima n'ayatulira Museveni nti ebyokozesa abantu ne mubadampinga bye birina okubeera nga bikomebwa nti nze mwankozesa ne mundampinga. Kitegeeza ki mmwe eri mmwe mwabeerowooza nti mmwe mukyasoose mu NRM mmwe muli bafu bajja you just solid papers mugenda beera nga mukozesebwa babasuule mu kinnya so temwewaga nnyo ne muteekawo embeera temuteekawo embeera eyo okugamba mbalabe nnyo bangi nnyo abakaaba ne mufeesa n'obunyina ne bukola ki ne bubavaayo ne bubasowoka temukitambuze nnyo ne mugamba nti muli battabbu. Okusinza ku mukyala Amongo yavuddeyo n'agamba nti newankubadde ndi mupya mu kibiina nga mukyala Rebecca Kadaga bw'agamba kituufu ndi mu kipya naye ate nzize ne new ideas. Engalo ne zivuga engalo mu kuvuga nategeeredde wano eno omanyi nze psychologically nsoma mangu embeera nze nga nze omu oba oliawo nze siri munakibiina kya NRM naye ebigambo Kadaga byayogedde byankutteko nnyo nembeera nga ate oba oliawo nfuuka omuwagizi we naye we nalabidde nti Anita Among agenda kuwangula ekifo kino ekyabwa vice chairman omukyala mu kibiina kya NRM mu Eastern Region. Bwe babagambye okudde wali ebweru bateese buli omu ye oba either omu alekera munne ekyo kyagaanye bagamba zaayuka emipiira akalutu kakwate. Kati jjukira Among kigambibwa mbu abasajja bano bonna n'abakyala bano abali mu NRM abasinga ekiwayo ekisinga obunene kiri ku maanyi ge akitaddemu ssente abawa trips ez'enjawulo abawa ebintu ebyenjawulo akuyita nagamba sooka otwala ebyo bibiri n'otwala nga tebirina kye bigenda nga togenda kugamba nti oba osayininze wano oba ontegeera. So kati abantu nga bamanyi obuli bw'enguzi mu ggwanga lyattu Uganda abasinga bali corrupt bonna bali bribed era bali taken by Anita Among oba ontegeera. Kakati obedda buli wayogera bwati nga bakuba engalo nga basaakaanya bakola batya bwe bamazeeyo okwogera bye boogera ne tulinda submission ya chairman Sevo. Chairman Sevo lwamaze okubeera nga mpoza awuliriza byonna submission ye yokka ne reaction y'abantu bali ba kyandaze nti olede Kadaga ali ttale. Wabula njagala okubeera nze nga ngumya Rebecca Kadaga nti okoze by'olina okukola era buli kimu kyokoze kitegeerekeka era kirabibwako. Akakalu bwe bakuwangula keesonyiwe n'ekibiina kyennyini kyesonyiwe kiriza appointment eneebeere kuweereddwa kola by'olina okukola olwedde okaddiye otandise okubeera ng'ofuusika ekisekererwa abantu batandise okukunyoomoola n'okuyisaamu amaaso olw'ensonga 1 okaddiye 2 obulwadde bukuluma n'ebirala byonna. Tewe stressing nnyo. I think you should enjoy your last days nga tolina kiku stressing. If possible you can even resign in the government nobeera nga ate oba oliawo otereera because you still have gains zo gwenga abadde former speaker and former vice speaker mu parliament wandibadde owummula nobeera nga oli ku benefits ezo sente ezikuweebwa akasiimo na buli kimu ebikuweebwa okubeera mpozi nga ate obuliawo oyimirirawo eri eggwanga than stressing yourself till to death. Enjoy your last days to death obeere mpozi obuliawo nga weesonyiwa ddala ebintu bino nti naye already wakakasizza Abannayuganda bonna n'abo abadde basuubira okulowooza nti oba b'amaanyi nnyo naye bakitegedde nti basobola okukozesebwa ne basuulibwa nga naawe bwe wasindiikirizibwa.
kuba oli omukazi agambye I come with new ideas. Kitegeeza kinti n'omulala bw'anajja with new ideas ezisinga ez'amongo n'amongo bajja musenza luti swi bagambe genda. So kati already ekyo kikuwa ekyokuyiga. Mubeere bulungi, mweraba.